hope, there is still hope too. Age Media tukwagala nnyo webale kubanga ate otuwuliriza. Nakusuubiza waliwo omuntu gwe nayogerako naye emabega wa kamera. Emboozi eno yandeetera okuba nga njagala ngisharingeko nammwe kuba nalaba nga ekubagana nnyo ate n'emboozi z'abalala aboogera ekifaanagana. Emboozi eyo ng'ekwata ku next president wa Uganda era n'okulonda okubindabinda okwa 2026. Ono gwe nayogera naye amuweereza wa Katonda era naye aliko ekirabo ekyobunnabbi. Nayagala omuleeta mu kamera naye yagaana. Yagamba nti alivaayo nga ekyo kye baamulaga akituukiridde. Konza ate abantu bajja kukkiriza batya nga bimaze otuukira, bajja gamba omaze biraba. Agamba si bantu kuzikiririzaamu kikye mbagamba wabula buyaliwo okuba nga akola ki okwagala kwa Katonda. Naye katusabe Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi kubanga otukuumye era twaniza Omwoyo Mutukuvu ajja abe nga atuluŋŋamya ate twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Mwana Katonda omutusabidde. Amina. Ndowooza ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi gwa Kutaano 2024 olunaku luno Lwakubiri. Amakya amalungi yonna gy'owangaalira era yonna gy'otulabira. Tubasaba Mukama kubanga akukuumye. Eno mboozi ya muntu nange ngenda kuba nga ndeeta kye tuyita indirect speech oba nga ate wabisomako naye ate erimu ebyokuyiga bingi kubanga ekigambo kya Katonda tekikontradictinga oba tekisobola kuba nga kikubagana. Tugeralaba nti either kuba n'abantu abajja batugamba ebyo kuliko abalimba oba bonna balimba oba kuliko ki kuliko omutuufu. So bino ebintu ebyo tubireeta bibe nga bikuzibula amaaso. It's not like confusion, no. Tubireeta kubanga era ojja wulirayo omulala akugambe Mukama yangambye kino about Uganda. Naye togenda owulira nga bino ebintu tebikola ki tebiri mu layini emu. Era gwatugoberera ku mukutu gwaffe guli ogwa Dreams and Visions. Ndowooza leero tulabye ku ki okuloota enkuba kitegeeza ki. Kuba nnyingi erimu amataba erimu omuyaga ng'eyika etonya mu nnyumba yo kitegeeza n'ebintu birala. So saba linki gwoba tonaaba kubanga otujoyini ng'osubwa bingi nnyo eri tubeerayo tuyigira ddala. Okitegeera eri tuyigira ddala eri tetwagalayo basomesa abalala bayinza leeta confusion. Ni wano tukwanikira ensi ne tukulaga nga weeri n'okusomesa baki ne tukusomesa olw'ekisa kya Katonda. Kakati ntuula n'omuntu oyo amukwata amaloboozi akuba gata yaŋŋamba nedda ninamukwata indirectly nga tamanyi ensobi yali yange naye nayagala okugamukwata. Yayogera ku general elections ya 2025-2026 akalulu akagenda okuba nga kajja. N'agamba Uganda akalulu bukyebaawo ke yali egenzeemu kano akatidde nnyo ng'agamba mu bigambo bye. Ne mugamba ye ate tulina Katonda ow'amaanyi omutita alisikira bwakabaka bwa Katonda ate gwe kiki. Agamba okusinza ku Mukama kye yamulaga nti wagenda beerawo okuyiwa omusaayi okuyitiridde okwejjononero bagamba batya unnecessary. Genda beerawo unnecessary unnecessary what shed of blood, unnecessary death. So nti mu byafaayo bya Uganda ye yalaba kuba Mukama yamulaga nti kano akalulu kagenda kubeera so violent, kagenda kubeera kabi nnyo eva n'okusinga byetuze kutukola ki byetuze tulaba. Era abantu bangi especially abavubuka abagenda kubanga ate babugulamu obulamu baba bafira obulamu bwabwe okusinziira ku forces ez'enjawulo ezigenda okuba nga zikola ki ekigenda obeera mabega w'ekino kyonna. Si bantu bano betulaba, waliwo amaanyi ag'enjawulo ag'ekizikiza, spiritual forces ezigenda okuba nga zirwanagana. Luno olutalo olugenda kubeera spiritual
naye ate lugenda ku manifestinga tugenda kuba nga tululaba era nagamba okutandika mu gw'omwenda gwa 10 awo 2025 kuba nominations bazikola think of October ezaba president nti awo ekiriwo omusa kigenda kuba nga kyeyongera era noonya Katonda nga otamunoonyangako beera so careful beera so careful mind your business fa kubikukwatako ebitakukwatako bikola ki byesonyi okuba bangi mbu abatalina musango abagenda olugenderamu bafuuke saddaaka eyo tebannamu basaddaaka nfu etakkirizibwa na mu maaso ga Katonda kuba Pawulo tugamba Barumi 12 tubeere saddaaka entukuvu era egwanidde mu maaso ga Katonda. So olagamba kalulu ako wekati kagenda otambula era ebinaavaamu biyinza okuba nga si birungi. Manyi kakati nange olugezigezi nalungi kwe kumubuuza kakati who is our next president? Ani His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni habulwa akyatwongerayo emyaka Mukama agamba ki? Nange nno nga musoomooza ne answer gye yampadde saagyagadde bulungi kuba contradictinga okitegeera contradictinga n'abalala kuba abantu bangi bempulidde abamu bagamba nti ki next president batera omwogera kuba nange saaga mwogera tebagala tumugere naye batera omutugamba ali awo no man w'omusisinkana is a no man tali nnyo popular tali nnyo mu bantu si wa butaala ng'enjogera ennaku zino mbu naye mbu bwe president wa Uganda addako enjogera y'abantu nga bwe bagamba bafuna okwolesebwa ku Uganda. Naye ate ono gwe yaŋŋambye mulala nnyo gwe yandaze yabadde mulala nnyo ate omulala oyo gwe yandaze manya gwe yaŋŋamba eggwanga ng'eggwanga terimwe liyinza obutamuganyulwamu nnyo naye mbu ye yalaba nga yafuuse pulezidenti wa Uganda mbu naye ate si mu mirembe ekyo kye nawulidde ekyo kyabaddemu ng'ekyamakulu nze kye natutte bwe yabadde pulezidenti naye si mu mirembe next president w'eggwanga Uganda tagenda kujja in peace wagenda beerawo transition egenda okuba nga ate abamu bagenda lugulamu obulamu simanyi oba kyekyo oba okitegera mbu next president wa Uganda si oyo abantu gwe baagala ennyo era gwe basuubira ennyo naye mbu yagenda okubeera ki president kati nemubuuza ku ballot paper ya 2026 olabako ani naani bayitulenga bannamawulire oba bannamawulire bakyasinza okufuna empi babuuza n'ebitaliiyo kati nange era yayombye aga nejamira omubuuza nga atali wa mwoyo nemugamba nzija kumanya naye nga nze namubuuzizza nga njagala kumusima ndabe engeri gy'ayinza okuba nga akola ki agaziyaamu ensonga ezo era naagadde nnyo omuleeta ku kamera yagaana omuleetako so nanga pulezidenti wa Uganda addako si oyo bantu nyina gwe basuubira abantu yena gwe baagala naye agenda kujja by force it will not be peaceful transition oba okuwaanyisa obuyinza ekyo mukyetegekere mbu era mubeerawo yovit okutandika omwaka ogujja mubeere ku you people mind your business ebitakwatako bireke ogenda okole genda onoonye ssente zo saba Katonda then ebisigadde birekera ali Katonda. So abo abajja okweyisa carelessnessly be bayinza okuba nga bakola ki balugwamu nemugala toli kutiisatiisa abantu okukola kye bateekeddwa kola naga nedda kuno okukyusibwa kw'obuyinza mu Uganda Katonda yakulimu. It's God who brought Yaliko and it's God who's going to bring the next president.
nemugamba nze njaga ku ballot paper ya 2026 abagenda obeerako nemugamba muzeeyi waffe agenda beerako agamba ajja beerako nkwali ajja beerako era biyinza ovaayo nga akalulu mbu akawuuse buva naye tekiraga nti ate agenda fuga gawe ensese naseka nagamba His Excellency ajja wangula 2026 wanaaba nga anti yagambye abadde ayinza obeera ku ballot paper naye si kyekijja olaga nti yagenda obeera next president wa Uganda for the next 5 years. Mugamba kiki bagenda mujjako Katonda agenda muyita. Manyi president wa Iran yafudde Al-Sisi yafudde n'ekiwanuuzi okusinziira ku gw'omunkubo agalaga nti Israel eyinza okuba nga yakoze eki yamusse kubanga yabadde ali munyonyi ne Ssaabaminisita I think Ssaabaminisita wa Azerbaijan babadde awo nga bakola ki bali munamunkanga mbuneeruze nga control nesobola okuba nga ekola ki obudde mu bwabadde bubi naye ate wetunuulira Iran zensi eziri mu madungudungu obudde tebusobola kuba nga bubi nnyo naye ate ag'omunkubo galaga nti bakyusiza pilot eyamututte nga bagenda si ye pilot yakoze eki eyabadde avuga nga bakomawo so mukiwanuuzibwa nti kirabika bano aba Mossad be bakessi ba Isirairi oba ekibinja ky'abakessi ba Isirairi nti Mossad eyinza okuba nga yali yaplantinga dda ombega waabwe mujje oba mu bavuzi ba pulezidenti ba Iran amazeeko emyaka gibadde ng'esatu. Last year July yajjako wano mu ggwanga Uganda yali wano oyo pulezidenti gwe bayita Al-Sisi so yafudde mu an aeroplane crash mu kabenje k'ennyonyi ku mukulu ndowooza tujja kwogera akabenje k'ennyonyi okuloota ng'ennyonyi efunye crash kitegeeza ki sabalinga awo tujja gikuwa so nemubuuza ki ekigenda mu maaso omukulembeze Mukama waffe Yesu Kristo amuyita addeyo emirimu agimaze oba kigenda kubeera ate ng'ekyatuusewa mu DRC kisimanyi ani amagye ate tegawambye gavumenti yaayo geddiza obuyinza niwe kakati kigenda kubeera kitya kitera kubeera ng'ekyadde Iran kigenda kuba ng'ekyadde DR Congo nebuuza agamba nedda ssebo awo sijja kuwa ansa era yagaanyi okitegera naye nze omanyi tusoma mind tunulira omuntu engeri gy'addamu n'omanya ekkubo lyakoze eki ekkubo ate lyakutte nze mu ndaba eyange mu kuteebereza nandowooza omukulu yabadde ng'agamba nti omukulu kyeyayogera ng'ali sayidi zaawa sayidi za zero nga sisinkanya abasuubuzi ekkololo ku kisaawe nti anaatera okuddayo wa Mukama waffe nze mu kulaba enjogeraye kiringa kyekyo nti the next 5 years omukulu ayinza okuba nga ate azeeyo wa Mukama waffe Yesu Kristo waabanga agwanidde okuba nga addayo ate asobole okuba nga awummula kkubo lyerimu ffenna lye tujja okukola ki tujja okukwata lwakubanga engenda gye tugendamu yanjawulo so omukulu yantiisizaamu ngamba so kulembeze tukyamwetaga ate alagawa waliwo ayomba mu comment so byebyo in fact byebyo yangambye nti so akalulu kagenda kubeera so violent ne transition ejja kubeerawo next president agenda kubeerawo by peace bigenda kubeera mu force era bangi bajja kuba nga bakola ki abangi bajja kuba nga ate balugulamu obulamu era n'abeera next president siyo abantu gwe baagala ennyo weewaawo ng'ate agenda kuba nga abafuga era omukulu aliko butakyaweza myaka 5 okuva kati newaabanga awangudde
2026 in case wabeera ku ballot paper mateeka bwajja kubanga akalulu akakola ki akawuuta buva simanyi oba mu butuufu bwako oba bajja kukateekamu engalo ekyo simanyi naye ndowooza bw'ati omukulu we yakoze eki weyantemeredde ensonga eyo ninga naye kanzije mba nyumiza kuba ne Daily Still Hope ekintu wekyabika mulaba embeera temugamba nti ate ki kakati nze kyandeetedde ebibuuzo okubanga omukulu gwagamba ayinza okuba next president atayawukana nnyo n'abalala begamba nti ate Mukama yabalaga next president wa Uganda ate nga bonna bakiriminga Katonda naye nga ate balina different personal oba personality nga abantu banjawulo nnyo be batusongerako nasonga ku mulala n'oli asonga ku mulala n'oli asonga ku mulala so kati kyandeetedde ebibuuzo okugamba Katonda waffe kiki ebibuuzo bingi byazze mu mutwe gwange ngamba either these people are demonically revealed bafunye okwolesebwanga kwabwa setaani o bano abantu either abamu bakozesa bwongo bwabwe people mmanyi abantu tasobola tulasanaga nayogera ekintu people will follow me and bajja kubanga bampanya amatu okitegeera so naga Mukama yandaze next president naye nga teyakoze ki teyamulaze nze nindiridde kubanga sofa abantu basatu kati naye nga bonna almost presidents banjawulo kakati nyaganda bwe aliwo yali omutuufu manyi biri mu predict and win nga these people are predicting aliwo omutuufu aliwo atali omutuufu bonna ate bakola ki banjawulo omu gwe nasisinkana gwe yaŋŋamba tosobola oyinza okwanga naye tomumanyi kuba kizibu omulaba mu mawulire ali bibye nnyo omulala gwe yaŋŋamba ye oyinza okuba omumanyi ate ndowooza otunula ebigenda maaso mu ggwanga alinga gwe bateekateeka omulala omuntu gwe yaŋŋamba akulaga nti guno omuyaga ogugenda mu maaso gwanikomekereza nga ate gutudde waggulu ku ntikko naye nga si mu ngeri esaanidde nga muyinza okubeeramu mbu omukono gw'abakyeruppe wenjogera abakyeruppe njogera ku bazungu muyinza okuyingiramu omukono gw'abazunguzungu awo ne babaako vuluguvurugu oba ennyamba gye bayambamu tesobola okuba nga bikyuka kakati nze neebuuza ebibuuzo bingi mu matu gange ninga naye kakati Mukama so nga naye oli confused nze ate nafuna ebibuuzo bingi nengamba ate oli ate bonna Mukama yayogera tekisoboka alina okuba nga muntu ogwo alina okuba nga ate muntu abeera omu so era byaŋŋambye nnyinza okuba nga mbiraba nange ndaba obubonero 2026 ndaba omusaayi oguunya violation egenda kubeera so high people are going to lose lives so tukugamba mind your business kabirira Katonda abegayiriza ndowooza muba mumanyi ekyokukola mulina okuba nga muba ku maviivi kubanga jjukira obululu obwedda abavubuka tebeenyigirangamu nnyo nga ku luno okitegeera so kuno abavubuka bangi ate ebibinja ebisinga byonna biduumirwaki bavubuka so ezenkanankana n'ebisiki tezaaka ate enjovu ebbiri ndowooza zitandika okulwana biri awo wansi ebisubi n'ebyetoolodde biyinza okuba nga ate birugwamu so ba intercessor that's work ate temulina bitandike kubaawo you people don't wait for situation to manifest okitegeera situation mugitandikeko before ensonga ki sitaani atuwangula nnyo nti tulinda n'atandika okuba nga ebintu byabikola mu buliwo ate ne tutandika okuba nga tuzuukuka so bino ebintu tulina kuba nga tugenda mu nsi ya mwoyo ne twambulula ideas z'abantu abo abateeseteese ideas zaabwe kuba sitaani ababeera mu mitwe omuntu asobola kukola kintu wekityo nga taliko mizimu so ab'amasaza bonna pulaani zaabwe ze bapanga zonna netusobola okuba nga tuzitegula abafugira mu bwengula then you'll see nothing has happened okitegere newe kibaawo naye nga tekikaalinga that volume kwe kiri oba kwe kipulaaningibwa ebbanga lino okitegeera so kyekyo ekigenda mu maaso ndowooza yoyo emboozi gye yampadde nange bulijjo njagala ogibawa naye ndowooza ke kaddayo akaseera katuufu okuba nga ngikola ki okuba nga njikuwa so ge gamawulire agali ne mu ggwanga erya Iran mu ggwanga Isirairi ate nabaayo yeewaana naye ate
akale kalaga nti Israel enzo okubanga ebadde mu mukono ogw'okubanga atta ani president wa Iran kuba mabegaawo yaduumira bakuba ebikompola mu ggwanga eryawa ggwanga erya Israel weewaawo tebyakosa nnyo olwa defense force defense system gye balina mu ggwanga eryo. So president wa Iran webityo byabaddewo nenkuwa n'agabaddewa agali Congo president waayo kubanga ate is under arrest amagye kati ge gali in control. Eyo nambireese lwa mboozi ono akubanga nabimubuuzizza ne ngamba bino tuyinza obbiraba ebiri eno n'eri tuyinza obbiraba ekyo yasirise naye nze nenkuwa vye yange engeri gye namulabyemu. So tusabire eggwanga Uganda tusabire the next 2 years oba 1 year from now omwaka wajja kubeerawo akatabanguko kayitirivu nnyo siri kulagula nze siri nabbi njogera nga Jamil oba osobola okumpita brother Jamil. So bagende nga Jamil okusinziira ku ndaba gye tulabamu ebintu ate n'okusinziira empulira gye tulabamu gye tuwuliramu ensonga lwaki tukugamba bwe tutyo. Ndowooza amakya amalungi, weere bulungi.